gw'okwonoona obusiraamu yagutandikira ddala kuviira ddala ku lutalo lwa 79 nga bavudde egindi TZ bazze n'abagundi n'abakomboozi ne bagenda batta abasiraamu embalala. Bavuddeeyo Museveni yazza atirimbula lusibira mu bwoyo omwana haramu oyo. Kati ate olwaleero y'amaanyi gamuwedde atuleetedde eno shaitani mutabanyi we Muhoozi. Ne wallahi tubalayirira tujja kubalwanyisa. Mbagaye nti amanya n'eddoboozi mpitibwa Nassamugerwa. Nze kiyitibwa okukwata ku busiraamu nja kufiirawo. Ekiyitibwa okulwanirira Uganda nga muganda wange Honorable Hussein Kyanjo kye yafiirako nange kyenja okufiirako. Naye nga Honorable Hussein Kyanjo agenda okuvaawo ng'akulaze ti omusajja ono obukyayi bw'alina ku busiraamu bwe baali mu nsiko ye yennyini yeetuuma Kasimu Museveni gwe twogerako. Muganda we ne yeetuuma Salimu Sale. Waliwo bayita bagundi Shabani Bantaliza. Buli omu alina erinnya ery'ekisiraamu naye nga agamanya bageetuuma so that bwe babasanga bakola ebikolobero oba bakutta abakazi bagambe nti basiraamu be babikola. Obusungu bwa Allah bubabeereko basajja mmwe. Allah akugambye mu kitabo ekitukuvu Qur'an titabbat yada Abi Lahabi wa tabba, gizikiridde emikono gya Museveni watabba naye yennyini n'azikirira. Ma agana anuhu maaluhu, Museveni sente zonna zakuŋŋaanyiza tezigenda kumuyamba. Wama kasaba ne byakoze. Sayasula naran, Museveni agenda kusonsekebwa mu muliro. Dhata lahabi, Allah gwe yakuma ogububbuuka. Wamraatuhu ne mukazi waani Janet Kataha ne mutabanyi waabwe ne famire yaabwe yonna. Hamalat al-hatabi, abakoze ebikolobero ku bantu fi jidiha, byonna bibali mu nsingo. Fi jidiha, kwega mu nsingo zaabwe hablum min masad, mulimu Allah agenda kubambaza emigumu okusinga obugoogwa. Sajja mwe mukabizza abantu, mukabizza ensi. Abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa Abaganda n'Abasiraamu bakyojjanyiziddwa nnyo. Kabaka mwali mumuse kabaka wa Buganda. Juzi president waffe Kyagulanyi Ssentamu mwali mumuse n'abatebuka n'abayita kulitalaba. Ne Allah yatutaasizza nti yamuleese ali wano mugundi wano mu America. At least kakati namunswa ye tumazo Allah yatutaasiza ntumala okumugjayo tugenda kukola ground work. Wallahi tujja kubatwala mwagala kimwagala. Nemuvuganya obusiraamu okutuuka wano mubajja osirise just because owulira ndi Museveni watayi tosobola kubeerawo. Waliwo kino ekyeyita kiseeka simanye kiseeka gugwa. Allahu akbar kabira. Basajja mu obusungu bwa Allah ubaliko. Timumanyi hadisi ya mbaka yayogera n'agamba nti man ra'a minkum munkara, omuntu mummwe bw'alaba ng'embeera ng'ebikolwa bya Museveni bwe bifaanana ne famire ye falyughayyirhu biyadihi, abikwateko n'omukono gwe. Ekiyinza okutwalira kitwaliramu n'okutta. Museveni yatukakatako dda okubeera nga omuntu alina obusobozi atta Museveni ne famire ye. Faman lam yastati, n'agamba nti ekyo oba tokisobola fabilisaanihi, kivumirire. Bamaseeka mmwe kibalemye kino okuvumirira. Mubajja kikulemye okuvumirira, Kamoga kikulemye okuvumirira, Supreme Mufti kikulemye okuvumirira, nammwe abalala mwenna abeeyita abasalafu. Seeka kitiye kaya asobola okwogera ku nsonga zino. Mpozi na bano abalala bemmenye. Basajja mu muli bali az'amaanyi. Mu hadisi agambye nti falyughayyirhu biyadihi, kikwateko n'omukono. Bw'oba tokisobola fabilisaani, kivumirire. Bw'oba tokisobola fabikalbihi, kikyawe. Naye n'agamba nti fadhalika adhafu al-iman, bw'oba ogenda kukyawa bukyayi ekiraga nti oli mujega, kiraga imaani ennafu. Bigambo byange tibijja kusingaawo era si biwoomu
nze nkoze omulimu ogwange nensaba Allah azikirize Museveni ne famire ye abantu mmwe Allah abajembula mbwense eno nga muli banyomoofu nnyo. Museveni, Salim Saleh, Amuhozi, wallahi otunulye kye bakoze Besigye n'otunulye kye bakoze abaana bonna bebakwatidde mu makomero ne mujja ne mutembeta kino ekisharmut kimaraya kyawadde testimony simanya Qur'an kiriza okutta tujja kubalwanyisa. Mbagaye nti amanya n'eddoboozi mpitibwa Nassamugerwa nze kiyitibwa okukwata ku Busiraamu nja kufiirawo, ekiyitibwa okulwanirira Uganda nga muganda wange Honorable Hussein Kyanjo kye yafiirako nange kyenja okufiirako. Naye nga Honorable Hussein Kyanjo agenda okuvaawo ng'akulaze ti omusajja ono obukyayi bw'alina ku Busiraamu bwe baali mu nsiko ye yennyini yeetuuma Kasimu Museveni gwe twogerako, muganda we ne yeetuuma Salim Saleh, waliwo we bayita bagundi Shabani Bantaliza, buli omu alina erinnya ery'Ekisiraamu naye nga agamanya bageetuuma so that bwe babasanga bakola ebikolobero oba bakutta abakazi bagambe nti Basiraamu be babikola. Obusungu bwa Allah bubabeereko basajja mmwe. Allah akugambye mu kitabo ekitukuvu Qur'an titabbat yada Abi Lahabi wa tabba, gizikiridde emikono gya Museveni watabba naye yennyini n'azikirira. Ma agana anuhu maaluhu, Museveni sente zonna zakuŋŋanyiza tezigenda kumuyamba. Wama kasaba ne byakoze. Sayasula naran, Museveni agenda kusonsekebwa mu muliro. Dhata lahabi, Allah gwe yakuma ogububbuuka. Wamraatuhu ne mukazi wani Janet Kataha ne mutabanyi waabwe ne famire yaabwe yonna. Hamalat al-hatabi, abakoze ebikolobero ku bantu fi jidiha, byonna bibali mu nsingo. Fi jidiha, kwega mu nsingo zaabwe hablum min masad, mulimu Allah agenda kubambaza emigumu okusinga obugogwa. Sajja mwe mukabiza abantu, mukabiza ensi. Abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa Abaganda n'Abasiraamu bakyojjanyiziddwa nnyo. Kabaka mwali mumuse, kabaka wa Buganda. Juzi president waffe Kyagulanyi Ssentamu mwali mumuse n'abatebuka n'abayita kulitalaba, ne Allah yatutaasizza nti yamuleesa ali wano mu gundi wano mu America. At least kakati namunswa ye tumazo Allah yatutaasizza ntumala okumugjayo, tugenda kukola ground work. Wallahi tujja kubatwala, mwagala timwagala.